Alright, nkwaniriza katugoberera ku Open Mic Media. Tuze tuanalyzinge ensonga. Battle erigena maaso oba embiranye conflict ezirigena maaso ku social media between Bruno K, Lily Puzzle Music ne Zaira Baby. Ekisokera ddala, Bruno K yabadde nakola video egyekiro ng'agamba nti bawa ssente TikTok Zaira Baby. N'atakola challenge zamuwa ssente. Nti ssente ezo zamuweebwa akola kayimba ka Kibaluma ka Lily Puzzle. Zaira Baby nalya ssente zaabwe ate n'atakola challenge. Kati Bruno K yavuddeyo ng'ayomba ng'agamba nti ayagala Zaira Baby akwate ssente zaabwe azibaddize oba si ekyo bakole challenge akole challenge y'oluyimba. Kankubere story nga bwe yatandika. According to Bruno K, ngenda kuwa video julirize. Bruno K wakubira Zaira Baby esimu ne bamusaba ajja akole challenge y'oluyimba olwa Kibaluma olwa Lily Puzzle. N'abasaba ssente akadde kamu n'endala ezasukkamu. Ne bamuwako deposit akadde kamu. Ne bagenda booking ennyonyi ku kisawe ky'e Kajansi nga bagenda okukolera challenge zaabwe. Kati olunaku lwa challenge olwatuuka Lily Zaira Baby yajja late naye nga ku kisaawe Lily Puzzle yaliwo ne Bruno K baliwo ku kisaawe ne Zaira n'atuuka late, so challenge n'etaba ne batagikola kubanga akadde k'ennyonyi kali kayiseeko, so challenge eyo ne batagikola. Then sente zo zimaze okugenda ez'ennyonyi kwa bali wanzo booking obudde buyiseewo ne challenge n'etabeerawo, so ne basalawo bakwate ku clip obutonotono awo ku kisaawe nga bali Lily Puzzle, Bruno K ne Zaira Baby. Ne bakwata ku challenge obutonotono awo era Lily Puzzle nabo ya postinga mwabula video nga bali ku kikomera ku gate ya airport ya Airstrip ya Kajansi. Then ne Bruno K nena postinga video ezo nga bali mu challenge. Naye Zaira Baby ekyasinza obewunyisa, Zaira Baby ya postinga video ezo kati bo baade baagala aje abanyonyole lwaki bamuwa ssente natakola challenge. Okay, nata postinga challenge ezezo leka nkwe video eno soko julirize. Bantu bangi bakoze challenge ya kayimba ka Kibaluma mulikoko yakola challenge. Ne kati Bruno K ensonga ye mostly eri ku TikToker Zaira Baby nga agala munnyonnyole lwaki. So abo bagamba this might be akabadi, abo bagamba nti kayinzo banga ka downfall ka Zaira naye katwanalyzinga ensonga tulabe ani mutuufu ani mukyamu. Wekuumireko ngenda kuwa video ya Lily Puzzle, ngenda kuwa video ya Bruno K, nkwene video eya Zaira bonna nga boogera ku nsonga yemu eya challenge eno eya kayimba. Thank you so much. Video kanji kutereyo kakati nakoze video jo nga njogera kuba big TikTokers. This does not only affect abayimbi abawa TikTokers sente tukolera challenges. Neba business people ba complaining nga babawa sente mubakolera obulango temwagala kukola bulango bwabwe. Nakoze video eyo, it was a general video because natudde ko nenjogerako ne bakwano banga bamu abayimbi. Naye sefuko yankubidde simu namuwadde example. Ate example je namuwadde yabadde, it's an example that has been hurting me. Nze maze week satu sogera na Lily Puzzle. Tachyakwata masimu gange. Mumanyi lwaki? Lily Puzzle yanneesiga ku luyimba lwa Kibaluma. Namugamba Lily Puzzle leero approach je tugenda okukozesa njagala okozesa ku ba TikTokers abali top abawala batupushingire ku luyimba ne muwa list nga bwe mwagira abaana bonna abakola. Diru yali nti bapostinga ku page zaabwe naffe ne tupostinga ku yaffe ate nga bwe baatugambanga ne ssente ze baagala ne tuzibawa bonna era baakikola. Zaira fa bapostinga one kiri bwe kiti Lily Puzzle yakwata miliyoni emu namba n'agiteeka mu challenge ya Zaira. Yasasulako Zaira na booking ennyonyi e Kajansi. The pilot was supposed to fly us from Kajansi atuyise Entebbe tukomewo e Kajansi ka challenge kaveyo bulungi. Zaira arrived late atenga yali yatuwubudde. She arrived late and waliwo n'ebirala byali mutawanyi. I think that's the day she got her car. Tugenda tuka ku gundi ku nnyonyi nga pilot takyasobola kuflying nga nnyonyi obudde buyise zaali saa 12 ezo sente ne zifa. Ne tugamba kale katukoleeko wabweru w'ennyonyi. But era Zaira teyali mu mood. She wasn't happy because era yalina ebintu ebyali bimutawaanya. Ne tutakifaako obutonotono bwe twakwata mbwe mulaba bwe na postinga ne Puzzle na postinga, but she did not post. Mbadde nkyabagamba tutuuka ennyonyi tesobola kusituka obudde bwe tutuuse buli late kati nga bye twakwatako kuba tulina ne clips ze twasharinga ne Zaira. Nga Zaira azitwala nga manja gipostinga ffe nga tupostinga. Kibaluma twamuva nako kati buli omu yadda ku project endala. Banga lino lyonna
challenge te posting bwanga Puzzle yasisinkanako Zaira somewhere ku mafuta challenge te ya posting bwa nakubira Raji Emma esimu emirundi ng'etaano ne Puzzle n'amukubira mwabawoza lwaki temu inboxing Zaira temukubira. We are using Raji Emma twayitanga mu Raji Emma okitegeera Raji Emma yatuyamba okuhandlinga Zaira but the challenge was still not done. Munnamasaka nangamba Bruno nakwate million emu nga nkwesize kubanga gwe yanteeka mbina ebintu byaba tiktokers nze mbadde nga mumanyiriri Puzzle enyimba zaaze kubira omuddomo n'azikolera interview yazipromotinga. That was the first song Lil Puzzle gye yakwata n'akozesa ba tiktokers. He was so furious because he trusted me so much and I let him down. Kati maze wiki 3 nkubira Puzzle takwata simu. Kati mwe temumanyi bulumi bwe nina nga nina chali wange nga Puzzle. Kuba Puzzle alina ebintu byabadde nga bambya nnyambamu nga tukwatagana nga ab'emikwano okubanga yanyigira ku issue wetu. Gwe fani gwali mu comment section mbalabe mutandise okunkolera video mbumuntaaginga. You did not know the pain I'm going through. You get. Esawa no sina engeri gye nnyonnyola Lil Puzzle because he trusted me. And someone will say, obo million yemu bwe yateeka mumanyi mwine enjogereyo ku TikTok eri funny. Sente is not an issue. However, trust ne time omuntu gy'aba ataddemu ne kye yali asuubira kireetera omuntu okukunyiigira. So mbadde mbagamba baganda bange ndiyo ndaba bafani muli mukuntaaginga mu video mbu munvuma kankubulire mwe bafani mwe you do not love some of you don't love Zaira more than some of us. I'm a fan of Zaira. Raji Emma eva gwempe emirimu gya Zaira. Zaira namuo Kevin Kade from Rwanda mumumanyi yimba Sikoza ne the Ben mukwano gwange yankubira simu nangamba who should I work with from Uganda ne muwerinyira Zaira. She was the first on the list. Gwa ozayagala nnyo Zaira omwagala mu comment section. You have not wenza no batu naba ku adding ku value ku Zaira, but at least me I have tried because I'm a big fan of Zaira. So before you come to the comment section to insult or abuse me, and there is no amount of intimidation over insulting jogendo nze banvuma dakati wenatuka na guba kiringa bakuba nnyo omuntu nze natuka na guba toyina kigambo ky'oyinza kunvuma kye batanvumako ate si bipya. But mutuleke tuogere what is wrong. I need to address it. We need to address it. Oshegera kubanga singa abadde muyimbi n'atayimba ku show mujja ne mumusabula. Kati lwaki temwagala tuogere about these things? Lwaki temwagala tubyogere? Mulimu abaani ba TikTok aba influencer nga guno omulimu gwabwe mwabanene mwabagwonoona okitegeera. So mbadde nkugamba waliwo ne deal endala nze I've don't give waliwo deal endala era still Kevin Kade n'alikiba bankubidde balina olimba lwe bagenda otta era Zaira namutadde ku list y'omu ku ba influencer bagenda obbeerako. Kati gwawoza mbu oyagala nnyo Zaira oshekera namutadde ku list naye handula wa Zaira ye Raji Emma era gwe nkubira. Raji Emma aja kubabuulira. So before you come to shout at me okunkolera video temu intimidating amwe ba fans. Don't intimidate me. So madam magamba the kind of love I have for this app kubanga nze TikTok ni wa respect ya amani. Abana ba TikTok batulaze one love. Actually abana ba TikTok bapushinze the music. Nzo olwimba lunakola ni Daddy Andre are becoming a viral because of TikTokers. That's how I love TikTokers. I have some not only omuwala aliwa lunakoze ne nava bana balukolera challenge balwagala nnyo. Man, TikTok, that's how much respect I have for TikTokers. You get. Naye tusobola waliwo omugwe nalabye yampandikidde comment nangamba kakati Bruno K ebintu ebirungi byetunda byokka. It's not like that. That is shallow reasoning. You're reasoning in a shallow way. Manchester United yemu ku club esinga abawagizi naye ekyalanga emijozi ekyalanga ticket Coca-Cola ekyalanga weebuze watch abayimbe Beyonce, Chris Brown, Wizkid, Burna Boy, they all have a promotional budget for their songs. Much as they have a lot of fans, bakuba music wakabi bayina promotional budget. Batekako influencers from different countries to push these songs. Oshegera kati gwawoza simanye ebintu ebirungi byetunda webuze watch Chris Brown naye China promotional budget. Oshegera. So anyway,
nze njagadde bagamba like there is no amount of intimidation you will show me. Simanyi onkolera video onvume, simanyi ojje mu comment section onvume. That's nothing. The truth is abantu babawa big tiktokers, listen to this. Nze kasita message yange yabatuuseko, omuntu wakuwakalango oba challenge yegikole oba toyagala bikola tokwata sente za muntu. That's it.